ebivvulu? Tukubiriza abantu bagende bagemebwe. Emirimu gyonna gitambule kubanga ebivvulu okuggulirwa tekiyamba muyimbi yekka. Wenkolera wemba nina show engenzo okolera nga Mesach. Abantu nga 3 bafuna ekyokulya kwolwo. Ababoda bakola, abapolisi bakola, abananyini kifo bakola, abatunda chapati nyama bichi bakola ku kitundu wetu batugenze, abatimba ebipande bakola, abo bonna abantu bamwe muri bifiri. So ekivvulu bwe kiggulwawo banja ababiryamu. So kati tuberenga buvunanyizibwa bwaffe tugemebwe ne gavumenti yennyini tugisaba. Then vaccines ziberewo nga zimala. Omuwendo gwe baatuwa gugwe mangu. Gwewo mangu tusobole naffe okuddamu emirimu okukola. Okay, bibadde bigambo bya Mesach Ssemakula omuyimbi w'eggwanga. Wabula nga bw'ayogedde tulekerera nga okusekerera mu mbeera y'abantu embi. Sijja kubanga ate wano nnyongerawo ebigambo ebingi ennyo wabula mbikomerawo nga bwe mbasuubiza Jackson ali mu fyoda akansooke nkole ku